nsaba okubikira n'okutegeeza Obuganda nti omutamanya ngamba Yoseferi Tibahabulwa lutabayisira mutabani wa Karekezi Nyandwe yandibanga Obuganda ebitundu 7 amaze obuwamba. Nsaba okubikira n'okutegeeza Abaganda nti Sserwajja Okoota Nywando Yoseferi statement gye yakola mu mwaka gwa 1999 nti okusanya Obuganda agenda kukozesa Abaganda bennyini. Nsaba okubabikira n'okubategeeza nti ebitundu 7 ku buli 10 Nywando Yoseferi mission yagituukiriza ey'okusanya Obuganda n'okubujja ku maapu. Agenda okiwulira obubi bajja kitegeera nga nfundikidde akatambi kano gy'ogenda okuwuliriza. Naye nsaba okubabikira n'okubategeeza nti ebitundu 7 ku buli 10 mission ya Museveni yava mu 1994 ng'alina okusanya Obuganda ng'akozesa Baganda agituukiriza ebitundu 7 ku buli 10. Zonna ze mulabanga divisions okwawukana mu bukulembeze obw'ekifeero buli Emmengo kye kimu ku nkola ya Museveni baawulo bafuge tokkiriza bantu kukwatagana kubanga basobola okulyamu olukwe. Bw'olabanga Nabbosa Ssebugwawo akutte ekiwayi ky'abataka, Mayiga akutte administrative block ey'ebyobufuzi efuga Emmengo eriko Magombola ab'amasaza abaminisita nga yagirina, tekikuugula ttama ku bibaddewo olwaliro Bulange Emmengo, tekikuyigula ttama gumanye ogwo omuzannyo gwa Museveni. Njagadde okikutegeeza bulungi nnyo okitegeere. Mu system ya Sserwajja Okoota ya Museveni eyo baawulemu bafuge olw'okuba nti omukolo gw'abataka batundidde Buganda Emmengo Mayiga tabaddeewo, tekikulowoozesa nti tamanyi kigenda mu maaso nti mukama we omu ku baamupangira gye Joyce Nabbosa Ssebugwawo yakwata wingi y'abataka kati yagirina yagitambuza. Olwaliro Nywando Yoseferi obadde ng'atongoza projekiti y'abataka, Mayiga abadde mu bitundu byewa abadde mu bitundu byewa Kiso gyagenze musimanya alonkinga alipoota nga yeebuzabuza ng'afukaana aba kubanga bakikulaba babuzabuza mu Abaganda nga temutegeera. Kati njagadde obategeeza olwaliro enjawukana tebayigula ttama bali mu kyekimu kubanga Mayiga tasobola kulwanyisa projekiti ya Mukama Museveni ne Nabbosa tasobola kulwanyisa projekiti ya Mukama Museveni Emmengo, bonna bali wamu mutegedde bulungi nnyo. Kati wuliriza bulungi kankunnyonnyole. Ebika by'Abaganda oba mu Buganda tulina abataka 52. Olunaku lw'olwaleero omusajja Omunyarwanda Sserwajja Okoota Nywando Yoseferi olwaleero omutongole lwatemye evvooneke eritandika okuzimba ekizimbe abataka ba Buganda abo abatono abamusaba abazimbira ekizimbe Emmengo era evvuunika alitemye. Bale bamu ku babaddeyo ngenda bawa information mugenda kutya be bamu ku bakoze eki babaddeyo beebo. Bala bulungi nnyo. Bano olwaliro ebitundu 7 ku buli 10 be batunze Buganda. Kati buli mutaka asobodde okubeerawo olwaleero akuuliseewo n'obukadde bw'ensimbi obukalu 20. Buli mutaka asobodde okubeerawo olwaleero akuuliseewo n'obukadde 20 bw'ensimbi za Uganda. Yoseferi project n'agironkinga ng'agenda giteekamu obuwumbi 59 obw'ensimbi za Uganda okuzimba ekizimbe ekyo bo abataka ba Museveni kye beegwanyiza. Nyongera okubajjukiza Obuganda bubanja Nywando Yoseferi ne gavumenti ye obuwumbi 5 okudda waggulu obutali busasule. Siwuliranga olukiiko lw'abataka lwalutudde nga lubanja ensimbi ezo, sula olukiiko lwa Buganda lwalutudde nga lubanja ensimbi ezo wadde Nabbosa okwogera ku nsimbi ezo, wabula mu system ya divide and rule n'ensole Mayiga ze yeeteerawo ku bataka 52 Sirooza nti bawezeewo ne 15 abaddewo okuggyako abataka abalikira akabuuzi abaddewo saako ne bakatikkiro baabwe ensole ezibaddewo mu system ya babuzebuze ofuge. Olwali batemye evvuunike okubeerawo awo naye bimugenda okuwulira biyinza okukunyiiza naye tonyiiga olw'ensonga nti waliwo kye mutamanyi nakyo kansooke nkibagamba olwaleero nga sinazannya vidiyo ziri munyiige bulungi nnyo. Nywando Yoseferi Obuganda bukubanja amataka ne ssente zaabyo. Lwaki okwata ssente oziwa abataka bazimbe ekizimbe ng'ate mutabani wo
Mayiga yabbe ettaka ly'abataka eritudde mabega wa Eagles Nest eka zaali 3.5 n'alitunda. Lwaki togaba sereza Buganda zibakubanja obuyo butaano obwakabaka ne bukolako ensonga z'abataka? Lwaki tokola ekyo? Ate gwosaza obukadde obuwumbi 5 bazimbe ekizimbe kitegeeza mission yo gituukiriza bulungi nnyo. Era abataka abadde batawozezza 20 mwe bali nnyo balirida kubanga abataka 15 wabula batawozezza 10 abasobodde okubeerawo. Kati njagala muwulize ebintu bino wammanga mubitegere bulungi nnyo. Nzize mbagamba programu ya Nyando Yosoferi n'abatamanya ngamba bali Mengo. Naye mbagamba omukyala Agnes Nabaloga, Sara Kagere, David Wasajja, Peter Mayiga ne bannaabwe bwe beekonge wamu okwagala okuwa mu Bwakabaka era obukwase Museveni mu ngeri esoboka. Nyingira mbagamba bitondo 7 ku buli 10 mazobo mukwasa. Ndi wano tegeeza balangira nambe gye basava ne bannaava nti okusinziira ku mpoona malungu zange najja nenwanyisa okusomesebwa okwali kutambula okulaga nti Ssaabasajja Kabaka si mulungamu bulungi nnyo mu ndowooza ye ng'omuntu, ng'engombe eyo b'ensomesa eyo Sylvia Nagginda Luswata yagitandikawo n'engikuba gavumenti n'egyebigika n'okutuusa kati bakyagitambuza. Information eno njagibongera ku Sunday bwe ndaba nfunye amaanyi nga sifunye bunyiivu na kunyiiga kubanga ndi mukawufu ng'omususa. Njala bategeeza nti okusinziira ku mpoona malungu zange mu nkola ey'ekyama gye munaategera oluvannyuma abantu bwe mumenyedde wammanga bawandiikadde ebbaluwa eraga nti Ssaabasajja Kabaka si mulungamu bulungi mu nkola y'omuntu ey'emirimu era ne beddiza obuyinza ku kittavuuke ne beddiza obuyinza okukola emirimu emmengo. Kati olwo njala bategeeza kusinziira ku kibaddewo olwaleero. Ntegeezeddwako eyeeyita Lubuga omusimbu Agnes Nabaloga akwasiddwa office mu Bulange Mmengo olwaleero mwagenda okukakkalabiza emirimu gye yonna egy'ekifuula nnenge nga buli kintu kyonna kikwatagana ku Buganda yagenda okubanga yakiddukanya ng'era yagenda okufuuka akwasaganya ensonga za Buganda zonna nga Ssaabasajja Kabaka baleka baagala musuula bali nga Nasi bwe yeebalama engalabi. Nkiddamu eyita Lubuga omusimbu Agnes Nabaloga olwaleero kigamba nti akwasiddwa office mu Bulange Mmengo atandika okukakkalaba emirimu gya Buganda. Era ntegeezeddwako nti n'ebbaluwa empandiika obulungi emukakasa okukola emirimu egyo emukwasiddwa. Era nnyongera bategeeza n'ebbaluwa empandiike eraga nti Ssaabasajja Kabaka takyali mu busobozi buddukanya bwa Kabaka naye wandiikiddwa naye nga yakyama tebasobola gifuluma mawulire gonna. Era njagala bategeeza mwandibanga okusembayo okuwulira ku ddoboozi lya Kabaka mwenzadde wulira ku matikkira kubanga kyentegeezeddwako nti ebbaluwa zino zimaze okusayiningibwa. Nyando Yosoferi ne bafere ne bagambye nti baako muntu yenna addamu okuwulira adde okukkiriza Ssaabasajja Kabaka okubaako kyayogera. Mulye bulungi nnyo olumaze okukwanga ono Kasagundi Agnes Nabaloga Lubuga omusimbu omukwasa ebintu bino byonna balagidde tebaddamu okuwulira ejja kigambo kyonna Ssaabasajja Kabaka ng'ayogera ewantu wonna. Kati muyinza okusembayo muwulira oba ng'ayogerako ku matikkira gano agagenda okujja mu wiiki nga emu okuva kati oba nako obutakuwulirako ddala nga muyinza kuwulira buwulizi mu baluwa bano ge beewandikira ne beesayininga nti Ssaabasajja Kabaka asiimye n'agamba kino nakino naye nga si bagenda okyogera. Naye ate gavumenti esobola obbadibaga ate esobola obbasuza omunyago guno ate ne bamuleeta ayogere baga nti ate katono yagamba tasobola kwogera. Nga mukimanyi nkiddamu nga bwe mbyogedde bino olwaleero ate bayinza okufunamu engeri najja n'ayogera baga ati ate lumbuye luli yatugamba bw'ati kati ng'agambye bw'ati olw'ensonga bwe mbaga ebigambo bino babikyusa. Teweewuunyanga ate bwemaze obyogera muyinza okulanga ate obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bufulumye nga kennyini yabweyogera oba bukkiriza n'ayogera ewantu olw'ensonga bakimanyi nti bwe tufuna information eno ne tugifulumya ebatiisaamu public okumanya biki bapulaninga. Bino mbagambye olwaleero
mu bbaluwa ze bawandiise muyinza obutadda muwulirako ng'ayogera kigambo kyonna kubanga already automatically obwakabaka buwambe buli under control of Mayiga, Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, David Wasajja n'abakungu abali Mengo n'abasajja bennyini abakabaka betuyita